Lengera abantu abayita ku basirikale speed bayingire. Mitiana nagogera gakubula. Mitiana oyinza okugamba tewali nalonda kidomola kya yero. Wano Mitiana eno gye bayita Mitiana ewuumye. Mitiana ewuumye tutuuse kulaale y'okubiri Mitiana. Lengera omuntu Mitiana asingiddwa red baganda bange olunaku lwa leero.
bagenda kubula sigala wo bagenda babula okwanjula abantu be tuli nabo olwaleero batali kumala budde ne kansooke okubanjulira mukyala Zaake ali wano Namirembe Bridget musooke mumulabeko bannange uyo abawubira ku kajjambo basawo ne bannyabo era njagala okutwala omukisa guno n'okubanjulira omubaka omukyala addako Joyce ye mubaka wa Mityana district akola ki njagala leero twala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekyebusujju Kalwanga Luchamuzi David era njagala twala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekya Mityana North nga ye Godoni Sematiko Mbona era njagala okutwala omukisa guno basawo ne bannyabo okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekya Butambala Muwanga Kivumbi njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'ekitundu ekya Mityana South nga ye Sulaiman Buyondo basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka ow'Amakindye West Alani Sewanyana basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka omukyala owa Butambala addako nga ye Aisha Kawanda era njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omubaka addako ow'amawokota Dr. Yudaman Kiyaga basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira mmeere waffe ow'ekibuga ekya Mityana municipality Mukambwe Lukonge Faustin era njagala okutwala omukisa guno
okubanjulira meeya owa Tamu division gwe bayita Bazeketa Lukyamuzi. Era nga batwala omukisa guno okubanjulira ne meeya owa Central Division Woto Navapre. Era nga batwala omukisa guno okubanjulira meeya owa Busimbi Division Malagala Salongo. Era nga batwala omukisa guno okubanjulira LC5 chairman owa Mitayana district addako Omunyarwanda wa Kabaka Mugisha Patrick. Basawo ne bannyabo njagala okubanjulira Nambowa Rashida 45 Butambala district. Basawo ne bannyabo njagala twala omukisa guno okubanjulira omubaka addako owa Kasanda Sauti Kabuye Franka. Ndego twala mukisa guno okwanjula omubaka wa Kasanda Bosco gwasinga okutenya Nsamba Patrick. Ndagala okubanjulira omubaka omukyala owa Kasanda district yaddako Flavia Nabagabe. Fabiani Nabagabe kawonaona ye. Basawo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno era okubanjulira Mwami Masembono naye waali mumukubireko mu ngalo. Basawo ne bannyabo watali kumala budde tulina okugenda e Butambala. Watali kumala budde njagala okubanjulira obukiiko bwaffe bonna obwa Mitana district wano weebuli nga bukulemberwamu Kasiita Godfrey nga waali wano. Tusaba mumukubireko mu ngalo olw'omulimu gwakoze omunene. Njagala okubanjulira omubaka owa Mubende district Sumaya Nabawanuka. Basawo ne bannyabo olunaku olwaleero tuze wano nga lukulu era nga lwakulangirira enkyukakyuka ey'omu ggwanga lyaffe Uganda naye nga tuli luddawa nga tuli Mityana wano e Busuubizi. Basawo ne bannyabo olwaleero tulaniriza President wa Faddako Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Era nga President waffe tukimanyi nti naye munnasingo munnaffe era nga asibuka wali Emugulu we wali bajjajjaabe ate nga neiba waffe asibuka wali ewa Egomba kati ate nga nawana e Busuubizi yali abaddewoko ku PTC awo agimanyi bulungi nnyo yensonga lwaki olwali twagambye tugenda kubeerako ebusuubizi wano lwaki olwaleero. Era basawo ne bannyabo njagala okubategeeza ti ebizibu ebituluma byonna mu Mityana, ebizibu ebituluma mu Uganda bigenda kubanga biggwawo singa okera ku makya n'ogenda n'olonda Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu byonna tugenda kubanga tubisibula. Era basawo ne bannyabo nga ekisinga obukulu kubanga ogenda n'olaba ambuleera bw'ogiraba omanya nti nange zaake ogenda kubanga omponyeza emigo gye babeera bankuba buli kiseera. Manya nti naawe emigo gye babadde bakuba okutulugunyamu n'obwavu obutuluma mu Mityana bugenda kuba bukoze eki buweddewo. Embeera eri mu malwaliro tugenda kuba tugimalawo nga tulina Kyagulanyi Ssentamu ngaani nga pulezidenti waffe. Era nga basawo ne bannyabo nga mbasaba n'obuwombeefu tulonde abantu bonna bali ku ambuleera naye nga wano Mityana ebyaffe byaggwa dda era tujja kuba tubibabuulira kati nga 14 nga 14 tulonde ambuleera tulonde abantu baffe aba NUP. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kantwale omukisa guno okwanjula n'okwaniriza Vice President waffe owa Western Uganda Madam Jolie. Mukubireko mu ngalo ez'emaanyi bana Mityana.
power. People power. Uganda people power. Bananga beno. Nsanyuse nnyo. Mureke tukubire Katonda mu ngalo nnyo. Amazina gange Banta Jore Mugisha. Mpeyo mu Western Uganda mu Mbarara. People power. NUP. Kyagulanyi, our president, our 10th president. Kyagulanyi. Bobby higher, Bobby higher, Bobby higher. Museveni, rowa, Museveni, rowa. People power. NUP. Banange, nsanyuse nnyo okujja wano. Njagala kubabuulira omanyi okulimba oli bwalimba ojja wano n'olimburra ekindeese wano nzize kulimburra kubanga babadde bagamba nti eyewaffe Mbarara mu Westi nti teriiyo mbugozi talinayo kaluulu. People power. Njagala kubabuulira nti ewaffe eyo mu Westi okutandikira wano e Kakumiro. People power. Hoima. People power. When I talk of a district, you can get people power. Hoima. Kagadi. Masindi. Surhura. Azo. Ibanda. Kisoro. Kigandongo. Everywhere. Njagala kubabuulira nti oburuulu obulyeri n'obwabanga akakuutemu n'obwabanga akekwase kugenda ajja agende sijja kwogera bingi. Omubanda banafa omubanda mulese bulungi. Omubanda wuno gwatambudde eyo mu Westi abantu oburuulu ne babutuwa kubanga ab'Embarara ab'Western bakoowa dda era bakoowa yemuyitamu wano e Buganda ewate byayitirira. Mwabafolowinga social media ndowooza mubiraba temulowooza nti kubanga omusajja omusajja nga tufye apye naffe. Kati njagala kutwala mukisa guno okuhandinga over Omubanda to the Vice President of Central Region Owekitiibwa Katukwata. Njagala mukube people power kikuufira yeekwate mu byenda. People power! People power! Our power! Kamwagira wali kumpi bayingidde ekitoogo. Mr. President, obudde bwagenze dda tulina okuyingira Butambala naye afukamire. Njagala kwebaza Honorable Joel Mugisha, Deputy President Western Uganda. Atusiza bulungi President mu Buganda mukubire mu ngalo. Mr. President, ono ye Mityana kabonero k'okwewaayo kw'abantu ba Uganda obutakiriza kujogebwa mulundi bulala. Mbatuusako obubaka okuva e Masaka Buddu n'emiriraano nti eky'abaana bo bajja kikola baakoowadde obwenkanidde awo mubamanyi abantu beeyo. Mr. President, kikoofira bwe yabadde mu Western Uganda
oluvannyuma lw'emyaka 35 yabagambye agenda bawa amakolero. Bwe yagenze mu North n'abagamba agenda badizebeze yabba emyaka 3 egiyise. Bwe yagenze mu East n'abagamba eno waliyo amakolero agenda gakomyawo. Bwe yayingidde Buganda n'abagamba temumanyira temuntiisatiisa. Ndowooza Sebo President tuwo akooye okusinga bw'obadde olowooza. Njagala kukuyita ojja olamuse ku bantu b'Emityana obakakase bijoyise eggwanga lyakkiriza nti ow'ekikoofu atakyalina kyagamba. Mr. President kujja kyogera eby'Emityana. This is a message to the government, expressing what's exactly in the people's mind. Muzikirize baganda bange nsooke mbasabe ayina masiki buli ayina masiki gyambale. Bw'oba olina masiki gyambale atagina sikugambye oveewo naye waakiri ababazina bazambale. Ekyokubiri munzikirize kuba njagala n'abali eri bannengere etakika ngenda kukozesemu yokka naye engeri gye ndikiri nkya munzikirize mpalampe emmotoka eyo nyimirire waggulu naye mwe temuseguka temuba we muli. This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind. Kubanga binyuma sambala bwenti kubanga njagala kino mukimanyi bakiyita ki eno bulletproof kubanga wakati mu kukankana ne mu kutya babadde bafuba nnyo okutwala obulamu bwange naye Katonda yabasinga amaanyi naye ebuganda bagamba Katonda ayamba yeyambye Katonda atukuma naye nalabbe tuteekamu akabadi tulabe nga tebatusanyawo ati muzikirize nsokenzekeno sopeo People power! Our power! Baganda bange muzikirize njogere nammwe eddakiika 5 zokka kuba tetulina okweyongerayo tugende e Butambala. Okusooka mumanyi nti kampeyini za pulezidenti ebiseera emyaka gyonna gyezibaddewo baziwa emyezi 4 n'omusobyo. Naye Mwami Museveni bwe yawulira nti waliwo mubande yeesimbyewo yatya. Bafuba okukola kyonna ekisoboka ne bafuba okukozesa bye bakozesezza nga baagala kunemesa kwesimbawo ne kigaana.
ne bagezaako okusazaamu ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne bigaana. Kaakati Mwami Museveni gimuwunyidde. Olunaku lwa leero kakasa abamu mwabirabedda balamujagera bamawulire tibasala ntoto okulaba ng'okulonda bakusazaamu kuba Museveni takyalina waaka. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo Deputy President owa Western Uganda Madamu Joel Mugisha. Mama webale munongo omulimu wakola. Webale. Twabadde Erusere Museveni gyasibuka. Mama. Ngabe mulaba wano bulijjo tumanyi nti Museveni byabba atwala waabwe kumba awa famire ye n'ab'ekimite. Twabadde ekazo nga kika yonna yonna gye twabadde mu Western Uganda nga kika. Yensonga lwaki Museveni bwe yazze wano emityana yo yabadde tasobola na kulimugulirira kuba talina kyabagamba. Ate nga abantu basinga okutya baana bato wala emityana atyawo zaake oli musajja yayisewo buyisi paka Mubende. Bwe yatuuse Mubende teyeeyogeddeko nga ye Museveni kubanga takyalina kyeyogerako ye kennyini yafuuka kigumu. Teyayogedde byayagala kukolera ggwanga kubanga takyalina kyasobola kulimba abantu oluvannyuma lw'emyaka 35. Kyeyabadde alina okukola kugenda kugamba abantu kubanga amanye Mubende wali abantu ab'amawanga ag'enjawulo. Museveni takyalina kyagamba abantu okugyako okusiga obukyayi okugyako okugezaako okwawulayawula abantu. Era yagenza abagamba yabaye omunalonda Bobi Wine kubanga abamu muli Banyakole abamu muli Banyarwanda. Omunalonda Bobi Wine bagenda bagoba mu Buganda. Abaffe kambabuuze omukyala afumbe wange Muganda. Meya waffe gwe tugenda okulonda wano Muganda. Deputy President wa National Unity Platform owa Western Uganda Muganda. Ssaabawandiisi Muganda. Mubyamiri Muganda. Bani Magiki Muganda. Kale nno njagala okubategeeza baganda bange Mwami Museveni tatumalira budde sigenda namumalirako budde kubanga ye ali mu history ate ffe tuli mu future. Manyi nti buli wamu abeerawo ne bambega njagala mumubuuze nti ye nga tetwamugoba. Omwami oyo bwe baalimba abaana mu lutalo baasulanga mu nnyumba ya jjajjange omugenzi Yozefu Walakira. Abamu mmwe mumanyi ewaffe Magere balowooza ennyumba yange ennungi naye ya jjajjange yali egikubisamu emirundi ena baagisaanyawo kubanga yeyasuzanga bayekera ba Museveni. Naye kyanaku nnyo kubanga si wa mazima. Kyanaku nnyo kubanga ku myaka egyo tajja kuswala. Era abali awo mumugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye n'obuswavu musajja mukulu. Era mumugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye okwemuka ku myaka 8. Bannange sajja wano kwogera ku Museveni. Nazze wano nga bwe bagambye nti ye ali mu byayita ffe tuli mu tugenda okutuukako mu biseera eby'omumaaso. Bassebo ne bannyabo ndi wano si kubanga nze nasinga okusoma. Ndi wano si kubanga nti ndi mwana wa mugagga. Ndi wano si kubanga nze nsinga okutegeera eby'amagye. Wabula ndi wano beyanza baba. Ndi wano okusikirira omuntu wa bulijjo. Abannamityana bingi bye twandibadde twogera. Mu abantu b'e Buganda bingi bye nandibadde mbagamba. Naye kubanga mumanyi obudde batuwa butono tebatukkiriza kwogera n'abantu batusindise eno wala nga balowooza temugenda kujja. Mubagambe muswadde. Mwebale taata. Bannange mwebale n'otuwanga akasente
kana akasente ke mutuwa ke kagula amafuta ne tweyongerayo yemu ensonga lwaki tetukowa yemu ensonga lwaki tugenda mu maaso kati nga maliriza njagala obategeeza ebigambo bino njagala okubategeeza ebigambo bino baganda bange obuyinza buli mu ngalo zammwe obuyinza buli mu ngalo zammwe Museveni talina buyinza ku bantu ba Katonda talina buyinza ku bannayuganda buli myaka 5 buyinza kukomawo mu ngalo zammwe ne musalawanyi abakulembera era abadde avuba nnyo okufufugaza abantu paka Katonda bwe yamuleetera ababanda batasobola kale no njagala okubategeeza wakati mubba kubatyagasi wakati mubatiisatiisa mugume baana baffe mugume njagala okubasaba muveeyo mu bungi mulonde buli kalulu keetaagisa saagala ogambe nti tuli bangi nnyo nze ne bwesironda nedda twagala buli muntu alonde ate temukoma kulonda wabula mulukuuma akalulu kammwe akalulu kammwe ke katusumulula mu makomera ke kagenda okutaasa ettaka lyammwe eribibbwa ke kagenda okujja abaana bammwe mu makomera be basibye ke kagenda okufuna obwenkanya obwaba abaana be batta buli lunaku akalulu kammwe mikwano gyange manyi nti ebirala mubimanyi bingi nnyo olwebokabanga jjabibagamba ebirala baagala jjabibagamba ebirala zaaka jjabibagamba ensonga lwaki nzize mbadde njagala mundabeko face to face mumanye sapo era njagadde mujje mumanye nokufaananako nammwe nange Museveni simutya bwe mulaba omusajja omukulu bw'atyo atandise okwogera ebitakwatagana nga mumanya gamubugumye kati njagala okubategeeza mikwano gyange tugende maaso nga tuli bantu balamu tetukkiriza abantu abali mu biseera byabwe byayita abalina twita yabwe nga bagiyitako dda otumalira obudde mikwano gyange musigale nga mwagalana kobe oli wa ggwanga ki kobenga oli wa ddiini ki kobenga oli wa kikola ki ffe bannayuganda ab'omulembe gwaffe twasinkana twagalana twasinkana twegase ebituluma bye bimu ne bye twagala bye bimu twabasiganya dda tukolagana musiki tumuyimba ffenna bwontunuulira tolina kusooka kumanya ddiini yange okumanya nti nina okwetaaga eddagala mu malwaliro tolina kusooka kumanya ggwanga lyange okumanya neetaaga okutambulira ku luguudo olulungi tolina kusooka kumanya ggwanga lyange kumanya nti n'abaana bange beetaaga amasomero ekisembayo n'abo abasirikale be mulaba tebabatiisa nabo balinga ffe abo baana baffe abo bakodomi baffe nabo balina ebizibu bwe bimu ng'ebyaffe mutegera mikwano gyange nabo banyigirizibwa era ku kiseera ekituufu nabo bagenda kutwegattako kubanga nabo bamanyi nti mu Uganda epya tugenda kwongeza omusaala tugenda kutereza ebyendabirira yaabwe tugenda kutereza ebyenzijanjaba yaabwe njagala okusembayo nga nvumirira nesekuvumirira yenna okutulugunya n'okufaaza eggwanga lyaffe n'okulinnyira eddembe ly'obuntu abaana bangi bavundira mu makomera olunaku lw'eggulo mu buswavu obw'ekigo ekyawaggulu gavumenti ya Museveni ng'ekozesa abatujju abatali mu yunifoomu ya poliisi oba y'amagye emmotoka zaabwe n'amapuleti ezimanyiddwa bagenze ne bawamba omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu nakinku gwe bayita Nicholas Opio ne bamugezako musaako ekisango kyange ekika kigambe n'omuluzungu tikwe madamu Bugere Mugisha omanye engeri gyenva ku buko kati nyumankole mumwegenderese. Let me say this in English. We want to condemn in the strongest terms the kidnap of a renowned human rights lawyer, Nicholas Opio, by the Museveni regime. These are signs of a panic dictatorship.
baganda bange njagala mumanye nti olwalaba batatukwate abalwanyizi b'eddembe. When the regime starts fighting human rights defenders, when they start coming up with trumped up charges against human rights defenders, you know it is on its way out. Bino bye mulaba Museveni akola, Gaddafi yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki, Mugabe yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki, Omar Bashir yabikola ng'abuzayo wiiki buwiiki. Naye Museveni abuzayo wiiki mmeka? Abuzayo wiiki mmeka? Wandika bote abuzayo wiiki mmeka? Abuzayo wiiki mmeka? Kati mwami Museveni njagala okuyimirira wano emitane w'abazaate okukubuulira nti oyina chances ezi, oyina choices ezi, either osse ekitiibwa mu ddoboozi ly'Abannayuganda bagende balonde, tukukuba akalulu, okkirize mu mirembe, tukuwerekere, ogende ewo lwakitula, olole emirembe tukukumbe. Bw'oba ogaanye kankomaa mutukirize tubasimule kubakate katuliridde empinga ate tulina ogenda paka Butambala. Makabatume mukwange temayanga Thank you.